الحمد لله رب العالمين amatenda amajjugo ga wakitibwa Allah jalla jalaluhu atukunganyiza mu kifo kino tumusaba asse okusasira kwe ku nabbi waffe Muhammadin sallallahu alayhi wasallam eri omugenyi waffe omukulu Dr. Adamu Ssenjala twala omukisa guno kulwa bannange bonna abatudde wano okukwaniriza mu kifo kino mu programu yaffe eno programu eyitibwa Halaka etambula na buli lwakuna na Sande. Guno si gwe muwendo gw'abayizi abajjettanira naye abasinga obungi bagenze mu kiwummulo abamu bazzeeyoko ewaka engeri gyekiri nti emisomo bagikomeza naye alhamdulillah tuli basanyu nnyo kubanga tukukyazizaako mu kitundu kyaffe kino era tusaba Allah jalla jalaluhu nga bw'otuwaddeyo obudde bwo akutusasulire ekikyasinza okubeera ekirungi. Obutamala biseera byonna mukkirize mukadde kano tutandike programu yaffe naye nga tetunnagitandika nja kusaba imam w'omuzigiti gwaffe Imam Bashir atuwe opening recitation oluvannyuma Sheikh tumuddiza akazindaalo. Imam Bashir, naam. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله العظيم. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. mukadde kano obutamala budde bwonna mukkirize akazindaalo nkazze eri shekhe waffe ow'olunaku aloye emyoyo gyaffe insha allahu taala. نعم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا فعلمنا ما ينفعنا ونفعنا بما علمتنا وزدنا علما. وبعد متنا مجبوغا الله سبحانه وتعالى مسابا سوكسا سياني ميليمبي وجتي ونيو نبوة محمد صلى الله عليه وآله وسلم
ne basahaba be n'abo bonna abana mugoberera ku bulungamu bwe byasomesa okutuusa olunaku lwe tulisinkana olw'ekitiibwa Allahu subhanahu wa ta'ala. Akisooka nkuutira omwoyo gwange n'egyammwe okubeera nga tutya Allah subhanahu wa ta'ala obutuufu bw'okumutya. Ekyokubiri tubeetondera mu butuufu obudde bwe tukutte gye tubadde ennakaloke ku darusu ekulembedde eddakiika zino 30 nnyingi. Twabadde tulina essuubi ddene nnyo kubeera nga zonna tuzimala nammwe okubeera nti twagala tuwayeemu nammwe ebigambo ebiwerera ddala, naye Allah subhanahu wa ta'ala kyeyatugeredde. Ekyokusatu ndi musanyufu okubeera nga tubasiŋŋaanye mu bungi bwe muti newankubadde Sheikh yabadde agamba nti muli batono naye muli bangi. Ennamba eno nnene era nnungi okubeera nti ekuŋŋaanye olw'okwejjukanya eddiini, kubanga Nabbi sallallahu alaihi wasallama bwe yatambula okutwalibwa mu ggulu okulambula agamba nti wara'aytu nabiyya walaysa ma'ahu ahad, nalabayo nabbi nga talinayo muntu n'omu yamukkiriza. Naye mukuŋŋaana nga muzze okusoma eddiini yammwe mu nnamba efaana bweti, hakikatan ennamba ebeera nnene nnyo era tusaba Allah jalla wa ala ekyengera kino abeere nga akibakuumira mu bulamu bwammwe. Ekyokuna kubayozaayoza nti ekyemuliko essaawa zino kyekisinga okubeera ekirungi mu bintu byonna abantu bye baliko, okubeera nti musoma n'okubeera nga mugenda kusomesa. Nabbi waffe sallallahu alaihi wasallama mu byamagero bye yasembayo okujja nabyo nga nabbi ow'enkomerero, buli nabbi Allah tabaraka wa taala yamutumanga n'ekyamagero, naye ono waffe ekyamagero kye yamutuma nakyo kyali kyakusoma. Nekisigalawo nga kyekyamagero ekigenda okujja nga kichallenginga abantu okutuusa enkomerero erituuka. Buli omulembere gusoma gweyongera kudda ku asulu ya nabbi sallallahu alaihi wasallama. Allah jalla wala kino kyemuliko ekibalagira, walawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fi ddin waliyundhiru qawmahum idha raja'u ilayhim la'allahum yahdharun. Allah subhanahu wa ta'ala yagamba nti kale singa mu buli kitundu mubaamu abantu abatonotono ne bajja ne bakenkuka mu ddiini, bwe baddayo ne batiisa abantu baabwe, oba oliawo abantu ne bawona ekibambulira ku lunaku lwa kiyama ne beesiima ne bayingira ejjana. Mwe bambasada b'abantu mu bitundu ebyenjawulo, mwe mugenda okubatuusaako okulabula kwa Allah. Sigamba nti anaatuusa mesigi ya Allah alina kubanga yasoma Oluwarabu n'eddiini okuva mu primary, asobola okuba agitandikidde ku university n'agasa nnyo okusinga abagisoma okuva mu primary. Bangi betwali nabo mu primary nga tusoma eddiini naye ng'essaawa zino batemi banyama, abalala bagolola ngoye, abalala bavuga motoka. Omuntu asobola okutandikira wano n'ataasa eddiini ya Allah. Kyobola ne Mahadi nabbi gwe yalanga agenda okusembayo okulembera obusiraamu, abuze kumpi nga ku ddaala nabbi lye yaliko, agenda kubeera nga muntu wa bulijjo, naye bujja bukeera bukeezi ku makya nga Allah ajjuzza mu kifuba kye imaani, akeere ku makya nga ate yakulembedde abasiraamu. So omuntu asobola okutandikira wonna waali eddiini n'abeera w'amaanyi mu ddiini. Buli lwe tusoma eddiini ensobi zikendeera, tetusobola zimalirawo ddala, naye buli lwe tusoma eddiini ensobi zikendeera. Buli lwotula mu darasa tosobola kuvaawo nga bwe wazze. Kale ekitono ennyo kyovaawo nakyo, ovaawo nga Allah akusonyiye. Saba Allah atuteeke mu baana asonyiwe. N'olwekyo guno omulimu gwe muliko mukulu nnyo. Abantu abamu eyo bagabirirwa riziki naye bagabirirwa lwammwe. Waliwo ku mulimu gwa Nabbi sallallahu alaihi wasallam omusajja baali babiri nga baluganda, ng'omu ajja n'asoma irimu awali Nabbi, ng'ate owookubiri agenda n'anoonya ssente nga ye apakasa ssente. Katonda apakasa ssente n'ajja n'akomplaining ewa Nabbi n'agamba ya Rasulallah, kakati nze nkeera kunoonya ssente ntawaana n'edduniya, ate ono ye ajja wano kunoonya irimu kaseera mu makaago, ajja wano mu muzikiti mu halaka, ye ali mu bino bya kusoma irimu, nze ntawaana n'edduniya. Kati nga kikyayagala ng'alinga agamba nti naye ajje tukole
Nabbi sallallahu alaihi wasallam yamugamba ekigambo kimu namugamba nti la'allaka bihi turzaq. Bw'okimanyi oti oyinza okuba ogabirirwa lwoyo. Oyinza okuba emikisa gyonna gy'ofuneeyo gy'onoonyeza ssente lwoyo. Omuntu okunoonya irimu kimu ku bifuuka ensonga n'abantu bawanga nabo Allah okuba riziki, okubawa obulamu obulungi. Bwe mubeera mu kifunga kino ekirimu abamanyi basomesa eddiini, mukozese akaseera ke mulimu akatono kubanga enkya temugenda kubeerawo. Kaseera k'oli wano bw'ona okakozesa okunyaga, okwesakira, bw'ona oddayo ogenda kuba olina by'otuusa. Bw'onooba okakozesezza bubi, kano akaseera tekagenda kudda mu bulamu bwo. Kaseera ka bbeeyi eri omuntu ayagala okubaako kyakola eri umma. Mu bufunze omusomo gwe twabadde tugambye okusomako gwabadde gukwata ku ebyobusika mu Busiraamu. Tujja kusamarayizinga mu points obutonotono okusinziira ku budde, naye nga nagwo tugenda gusomako. Lwaki nabadde njagala ngusomese wano olw'okubanga ensonga bbiri. University ebeeramu abantu abalina entegeera emmunyungufumuuko okusinga abantu abalala. Bila shaka universities buli we zibeeramu abantu nga entegeera yaabwe eriko waggulu okusinga abantu abalala. Ebyobusika gwe musomo ogutategeerwa buli omu, wabula abavubuka nga mmwe oli bwakubategeeza musobola okubaako bye mutegedde n'okubyongerayo. Ensonga lwaki nayagadde bwe mba njogerako wano ku university. Ensonga ey'okubiri lwaki nayagadde ng'ogereko wano, olw'ensonga abantu bangi batamwa ebyobusika mu Busiraamu, wakhasatan n'okusingira ddala abakyala. Abakyala tebaagala bintu bya busika mu Busiraamu. Kati okuba nti abantu tebaagala biwuliza, ffe tuwetikula ne tubatuusaako message eyo nga twagala mugyongereyo. So mu bufunze aqulu wa billahi tawfiqi, ebyobusika, definition y'obusika. Obusika mu Busiraamu kiki? Obusika kiki? Obusika mu Busiraamu, maybe Sheikh he will summarize for you what I'm going to say. Kubanga obudde tulina butono, jabbalekero n'omunene akoleki asamarayizinge points buno mu kindowooza mu Lunyanyimbe. Abamu muyinza okuba mutegeeza Lunyanyimbe, but I think most of you mutegeera Oluganda. Not so? But we'll summarize for you what I'm going to say. Obusika kiki? Obusika waffe, because obuzibu obuliwo, when I'm talking about inheritance in Islam, abantu abamu bategeeramu kusika okw'Abaganda, okugamba gundi ye musika. Ffe bwe tuba twogera ku busika mu Busiraamu tetwogera ku ekyo. Tetwogera ku inheritance busika obw'Abasaamya, obw'Abagisu, obw'Abanyoli. No. Bwe tuba twogera ku busika obwaffe tutegeeza ebintu bisatu by'oba otegeera. Ilmun yu'rafu bihi man yarithu, ye irimu kwotegeerera ani asika, wa man la yarithu, ani atasika, wa miqdaaru ma likulli warithi, n'ekigero ekya buli musika kyafuna. Ffe definition y'obusika mu Busiraamu kumanya ani asika, ani atasika, ekyokusatu asika afuna ki? Ebintu bisatu. Mu bufunze ekyo kitegeeza ki? Obusika ewaffe obw'Obusiraamu kuba kugabana bintu bya mufu abafudde. Bashirikiri ekyo. Mu busika ewaffe kuba kugabana bintu bya mufu abafudde. Tekitegeeza obusika obwaffe obw'Obusiraamu tekitegeeza kugamba nti ono yasikidde taatawe. Nedda. Era ffe mu busika obwaffe obw'Obusiraamu tetulinayo omusika ali special, kyono ye musika wa gundi. Wabula ffe mu busika obw'Obusiraamu tubayo n'omukulembeze w'abaana ba Adamu, omukulembeze w'abaana ba Sula. Era omukulembeze oyo taata asobola okumulonda nga wali mulamu. Asobola okuba nti atulekedde chance fa abaana n'atugamba mwerondere omukulembeze. Era mu busika bwe tuba twogera ku busika obwaffe obw'Obusiraamu, omusika oyo talina kyankizo kyafuna nga mu Baganda. Baganda omusika asobola okufuna ennyumba, n'afuna ettaka,
ate n'afuna n'aba nga alina n'olukusa olugabira banne. No, ekyo si kyetwogeramu. Mu busika waffe obw'Obusiraamu tutegeeza okumanya ani afuna ku maali yo, ani atafuna n'ekigero. Just 3 points. Ani afuna kyenkana ki, ani atafuna. Ani asika, ani afuna. Ani atafuna, afuna kyenkana ki. Right. Ekyokubiri. Eyo point esooka kumanya definition of inheritance mu Busiraamu. Point eyokubiri. Ahamiyatu ilm al-mawarith. Obukulu bw'okumanya irimu eno. Tulina okumanya lwaki irimu eno tulina ogisomera eby'Obusiraamu. Ensonga 3 ze zitulaga obukulu bw'okuba nti irimu eno erina okusomesebwa abantu bagiteeke. Ekyokubiri, anna Allaha tawalla kismata hadhihi at-tarikat. Okumanya nti irimu eno nkulu, Allah yagyekwatiramu ye yagigaba. Ekisooka kikulaga bukulu bwayo kuba nti Allah yagyekwatiramu. Nabbi si yagaba, bamalayika si be bagaba, abamanyi si be bagaba, Allah yennyini ye yegabira. Kiringa bw'olaba president asobola okuweereza ebintu tebyomubigabira abantu naye waabaze n'agamba sula aliwa ene bbaasa njagala nze mbanjimuwa. That means ayagala etuuke nga bwe yagitegese. Siba kiri? Allah yekwatiramu mu by'obusika ng'ayagala bituukirire nga bw'akoze eki, nga bwe yabigaba. Ate bwe yamala okubigaba n'alabula n'okulabula n'agamba faridatan min Allah. Aya 10 mu Suratu Nisa. Faridatan min Allah. Inna Allaha kana aliman hakima. Bannange, gino emigabo Allah yakigabye. Ate Allah mumanyi nnyo, mugezi, buli kyonna kyakola. Era ekyo Sheikh bwe yatusomesa ebyobusika e Madina, yatugamba nti eyo kaidi, conclusion eyo Allah yamaliriza nayo eyo, yali ategeeza nti buli yenna abadde ayagala okuchallenginga ebyobusika eby'Obusiraamu awumbeko omumwa, kubanga abikoze yani ate nekyakoze akola ki? Bagamba toddayo kuleta excuses, challenges, ne omanyi Obusiraamu. La, please, binabigabye Allah. Ate byagaba akola ki? Abimanyi. Ekyokubiri, lwaki ebyobusika bino bikulu nnyo bisoma? Olw'okubanga Nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam yakubiriza abantu bayiga ebyobusika, ne basahaba ne bakubiriza abantu okuyiga ebyobusika. Abdullah bin Mas'ud yagamba ta'allamu al-fara'idha, banne muyiga ebyobusika, fa innaha min dinikum. Okuyiga ebyobusika kye kimu ku nsonga ez'eddiini yammwe. Ekyokusatu ekikulaga ahamiya, babiyita ahamiya, obukulu obw'obusika, kumanya nti kikulu nnyo. Abamanyi afradu bita'alifihi ma annahu baabu min abwaabi al-fiqhiyya. Abamanyi ebyobusika babiwandikako ebitabo ebyeyawudde awamu n'okuba nti ogwo just mulyango gumu mu fiki. Bwe tuba tusoma fiki okuva ku tahara paka eri gyakoma, mwe mulina omulyango gw'ebyobusika, naye abamanyi baagujjayo ne baguwandikako ebitabo ebyeyawudde. Kikulaga bukulu bweyo irimu. Lwaki tebagulekaayo? Bw'ogenda ku university e Madina ne university endala ez'e Saudi Arabia, omala okusoma fiki kumbe kwagala mumalako emisita 4, musitawa gumu gwakubibwa 3 gwakuna, ne bamanya nti kati mu fiki yanywedde, ne batandika okuwa faraid yekka ng'omusoma yekka nga bamugjeyo mu fiki omusitawa ogwokutaano ogw'omukaga n'ogw'omusanvu n'ogw'omunaana. Mulimu abakola masters ne PhD mu faraid yekka. Wata ne Sheikh Saleh Fawzan bagamba ekitabo kye ekyo kyalina ekya ebyobusika kye bamuwera mu doctorate. Busika bwokka obw'Obusiraamu. Ezo ensonga 3 zikulaga ahamiyatu ilmi al-mawarithi, okuba nti Allah yabyegabira, Nabbi yatukubiriza obisoma, n'abamanyi okubiwandikako ebitabo ebikoze eki ebyeyawudde. Kikulaga bukulu bwa ilimu ya byabusika nti Abasiraamu balina ogimanya, balina ogisomesebwa. Point yaffe number 3. Point number 1 eba definition. Point number 2 ahamiya, obukulu. Point eyokusatu tugenda kutunuulira alwarithuna oba asbabul mirath, ensonga ezikuleetera okusikira omuntu.
qualification ez'okuba nti ofuna ku byobusika by'omuntu aba afudde. Okufuna ku maali y'omuntu aba afudde era ebintu bisatu. Ekisooka annasabu. Olaba ilimu ya miraathi bw'oba weetegereza bye nayogedde definition kati gye nnyonnyola yennyini. Ilimu y'ebyobusika kumanya ani afuna, ani atafuna, afunye afuna kigero ki. Bintu ebyo era bye byenjogerako definition kigyogedde. Nyingizaawo obukulu bw'ebimu by'ebyobusika kati nyingidde ku nnamba esooka okumanya ani afuna. Sikyekyo baani biki ebikuleetera okufuna ku maali y'omuntu aba afudde. Ekisooka biri bisatu. Annasabu okubanga omuyinako oluganda. Gamba ayinza okuba ye taata wa kuzaala, ayinza okuba ye maama wo, ayinza okuba sisita wo oba ye wa brother. Ekyo bayita nasabu okubanga omuyinako oluganda. Buli gwoyinako oluganda mu sharia osobola okumusikira. Naye waliwo procedures, waliwo steps. Step esooka bani abasooka, bani abaddako, bani abaddako. Ekyokubiri ekikuleetera okuba nti ofuna ku maali y'omuntu ogabanako ng'afudde annikaahu okufumbiriganwa. Omuntu kasita ofumbirwa omusajja oba omusajja kasita awasa omukyala buli omu aba amaze okubeera nga akwalifayinga okufuna ku maali y'omusajja oba omusajja okufuna ku maali y'omukyala. Ensonga y'okubiri ngambi ziri ssatu. Sobola yemu y'obusika bagiyita thulathi. Ebintu byabyo bibeera bisatu Ibn Uthaymin rahimahullah yagamba. Omwami wo omufunako ng'afudde n'omukyala wo naawe omugabanako. Tewali kakwate omukyala omuzaddemu abaana oba tomuzaddeemu alina okufuna. Kubanga wano abaganda baano balina akajanja. Omukyala baba tazadde mwana sebo tebaagala kumuwa. Era balina n'ekigambo kye boogera ekitansanyusa. Nze njogera ebigambo abantu abamu ne gamba nti ekigambo ky'omusajja kinsanyusizza. Naye nabo balina bye boogera ebitatusanyusa. Abamu njogera ebigambo ebibanyiiza abantu ne bayomba ne banvuma. Naye ate nabbi tebamuvuma oba nabbi naye yayogera ebigambo ebimu nga bw'obeera kumuvuma osobola omuvuma. Nkubulirayo kimu nabbi kye yayogera. Nabbi yagamba sallallahu alaihi wasallama nti dirhamu riba yakuluhu rajulu wa huwa ya'lamu ashaddu min 60 wa 30 dhaniya. Olagamba nti dirhamu riba arriba 72 baba wa fi riwaya huba adnaha mithlu ayyankiha rajulu umma. Nabbi yagamba nti riba ayina emiryango 72 ebibi 72. Nagamba ekisembayo okubeera ekitono kiringa omuntu bw'awasa maama wa muzaala. Okwewola ya time mulimu riba akatono ennyo obanga abadde maama wa akuzaala oba taata wa akuzaala ne weewola airtime. Ate ekyo nadulaite mu muvuma naye mwenze mwagala munjiikiriza nyine mu nvuma comments. Ekyo nadulaite mu muvuma bati riba airtime just airtime ne weewolayo ka 10 n'osasula 10 mu 10 riba. Nabyaga akatono ennyo akenkananga ako obubi bwako kenkananga omuntu okwegatta ne maama wa muzaala. Atumula bamugamba astaghfirullah. Awala Nabi sallallahu alaihi wasallam riba ayina ebibi ayina yagat dirha arriba 72 baba aysaruha mithlu ayyankiha rajul umma. Riwaya hadith an-nabiy yagamba nti dirhamu riba dirhamu emkasimoni akakati nyenyenyenyo oba mwinayo 0.00 quarter 1 oba je kalyako ka quarter ka 1 quarter 1 ako sengo kalya. Nabbi yagamba sallallahu alaihi wasallam kabeera kabi nnyo okusinga omuntu ayenze ennyenda 36. Ate olwenda lumu nga bw'oba tobadde mufumbo embooko zo 10 era abantu bangi batambula n'embooko zaabwe nga zijja bakubwa ne bwe buli baddi nga budde bwe butannatuuka. Obeera mufumbo kufa era abantu bangi yatambula azisobola zibala nakati zinire embooko nga 108 bwe mbala 10 okiraba zibali nkuba okiraba. Kati Nabbi sallallahu alaihi wasallam kati endenda 36 ziri yadde okusinga okulya libe akatini. Kati owulira okuyenda ennyana 36 ziri yadde okusinga okulya akadirhamu akamu kasirinja akamu akaliba. Kati Nabbi yagerageranya naye bibi bibiri
yageraganya ekibi ky'okulya riba n'ekibi ky'okwenda nagamba ekyokwenda kiri yadde ate nze bwe njogera nga banvuma wamma katudde ku byobusika wamma ebyobusika tugambye ensonga 3 ze zikuleetera okukola ki okuqualifying okuba nti ofuna esooka annasabu okuba nti oli ominako oluganda ekyokubiri nga mufumbiriganiddwa tewali kakwate omuzaddemu oba tomuzadde abaganda balina ekigambo kiboogera ekinyiiza bagamba omukazi baba tazadde tebasobola kumuwa ku byabusika bamuwa byaki abadde akola kiwano omulimu mbadde abadde ajuza bujuza toyete ya musajja naye nga temukakasa ddala ekikyabadde akola kyokka tewali birala byadde akola era ekyo kyekyamuleta kyokka abaganda bano bakyogera mwe mwogera omulimu gwabadde akola wano abadde ajuza bujuza toyire mwe temugijuza abalala kwegamba abasajja bakyayisa ne bakutamisa kabe nga amuzaddemu oba tamuzaddeemu afuna omukyalo omukadde n'omugole gwafunye olwaliro bafuna kyekimu omukyala gwabadde akola naye ne gwabadde takola naye gwawasiza olwaliro bafuna kyekimu weewuunya omukyala ne bweba omuwasizza olwaleero gwe n'okutuuka nga mugenda ku reception kasamuba nga muvudde ewammwe ofuna omukyala oyo agabana bamugamba afune ku maali nabbi yamuwa sallallahu alaihi wasallam oba azadde oba tazadde oba mbadde mukola naye oba mbadde mukola naye being nti nika erumye basi akolifying okuba nga afuna ku byobugagga n'abasajja naffe tufuna ku byabakyala baffe gwowooyo olwaleero eina naffe tufuna ate ffe tufuna ku kineneko ffe ku maali y'omukyalawo atalina baana ofuna haafu ng'omukyala wo afudde nga wakamuwasa nga talina baana ng'abadde alina ebyobugagga byasikira ofunako haafu yaabyo kati abaganda baano ne balyoka bakugirayo embazi n'ebiso ne bakubuuza wawasa mukazi oba wajja kubba maali ffe twakuwa mukazi oba twakuwa bintu naye ng'eshaliya yo yakuwa nga ye bwafuna naawe ofuna ku maali ye wabula bw'aba alina abaana awo then ogenda ku kimu kyakuna ekyokusatu kikuleetera okusika ku maali y'omuntu olwali tukiriwo nnyo ennaku zino kwe kuba nti oli yali mudduwo n'omuta bakita alwalaau mu warabu mu irimu ya miraafi bakita alwalaau okuba nti oli yali mudduwo n'omuta senga aba afudde nga tewali agenda kusikira maali ye gwe yali mukamawe omusikira muyingiramu n'okuba nti omuntu yasiramukira ku mukono gwo naafa nga talina basika gwe eyamusiramula ofuna ku maali ye ebyo byebisatu ebikuleetera okusika okuba nti mugatta ekika eddiini mugatta ekika ekyokubiri okufumbiriganwa era gwotoyagala afune ku maali yo tomuwasa esebo kuba kuwasa waki nga toyagala afune ku maali waliwo ba MP omuyampita okubasomesa ba MP abasiraamu ne bangamba ebimu ku byebakola nga byewuunyisa ne bangamba nti ffe byonna byosomesezza bitukubye enkyukwe kubanga ffe mulimu tulinamu abakyala baffe abamu nga twawandiika nze tonsikira nga nfudde tofuna nange sifuna ku bibyo ekyo twakimala naye mbagamba ebyo bifu mpozi nga mbikola mu ddiini ya Zaakayo naye neya mutume Muhammadi sallallahu alaihi wasallam ebyo tebiriimu era tebikola ne bangamba otusse ngera n'abasajja abamu baleka ebiwandiiko ebiraama ebifu omukyalo ow'emakindye agabananga ebyemakindye n'abaana be ow'emuyenga agabananga ebyemuyenga n'abaana be ekyo kifuna kyo tekikkirizibwa mu busiraamu kubanga afudde oli omu ate gwe yagala tugabe eri neero tugabe tekikkirizibwa tuba tugenda kwongeramu emigabo omugabo gw'abakyala tuguteeka eri ate tuguteeke neeno ng'ate abakyala bonna Allah yabawa omugabo gwomu ng'ekiraamo ekirala kye nasomako ng'omusajja awandiisa ekiraamo n'agamba ettaka lino lya mwana wange Sula ate ennyumba eriko ya mukyala wange maama Sulayina ne mugamba kino nakyo kifu kubanga omwana agenda kujja agambe maama nti maama nze sikulina kubuzibu naye kyoba okola kimu senako ennyumba yo ofune w'ogiwummuza nze njagala ttaka ennyumba yo sigirinaako buzibu kiraba amukesena nze njagala kutunda ttaka ngende ebweru ennyumba yo sigirinaako buzibu era sigenda kujjako wadde ettofaali wadde ebbaati wadde akamooli naye gasi gwefuna w'ogiwummuza kati gwoleesa obuzibu eyalaama ekiraamo ekyo ekikyamu kyobalaba ebiraamo ebifuwa ebyo tubitereeza Allah tuwa olukusa naga nti faman khafa min muusin janafan aw ithman fa aslaha bainahum fala ithma alayhi omuntu alaba eddaame nga lirimu volongoto lirimu ebifu n'alitereeza talina musango gwonna gw'aba akoze taatawo senga yalaama ekintu nga kibi okitereeza senga yalaama ekintu nga tekiri mu busiraamu okitereeza n'olwekyo ebyo bisatu ebikuleetera okufuna disqualification ebikujjamu waliwo biyinza okujjamu ate ebyo bisatu ebikuleetera okufuna ate bisatu bwe bibeerawo tofuna
bisatu bwe bituukirira tofuna bisobola okujjamu. Ekisooka alqatilu okubanga gwe watta omufu. Senga obeera gwe wafuuka ensonga. Waliwo olunaku lumu wiiki emu nasoma amawulire by then twali tukyasoma nenkomawo mu wiiki emu nensoma amawulire. Mu wiiki emu mwalimu abakyala 7 nga basse babba baabwe. Wiiki emu omuntu waba yasse gwasikira tafuna. Senga tusinga n'omukyala nga yasse bbaawe tebamuwa. Nabbi yagamba nti laisa lilqatil min almirathi shay. Omuntu asse mu byobusika talina mugabo. Lwaki? Saddan lidhari'ati alqatli. Tuzibikire emiwaatwa abantu gye balina okuyitamu okutta bannaabwe. Omwana ajja kuba ali awo akuze atuuse ne ku university. Taata we mukwano gwange Amiri alina Land Cruiser, alina edduuka, alina empenkoni, buli kaseera abeera mu kugolola mikono. Omwana naye ali ku booda. Nakati muzeye naye emmotoka enagiruddemu nnyo. Kamugyewo ze twale emmotoka. N'amutta n'atwala emmotoka. Kati muntu bwotta omuntu gw'olinako okufuna ebyobusika tofuna baba bakuggyemu. Ekyokubiri ekikugjamu mu kufuna nga tolina kufuna ikhtilaafu ddiini, okwawukanya enzikiriza. Kasita mwawukanya enzikiriza tewali akkirizibwa kusikira munne. Nabbi yagamba la yarithu almuslimu alkafir wala alkafiru almuslima. Nabbi yagamba omusiraamu tasikira atali musiraamu, n'atali musiraamu tasikira ki? Musiraamu. Kati awera bwe wayingira akanyomero akeewunyisa abagamba nti tukkirizibwa okuwasa abatali basiraamu. Tukkirizibwa okuwasa abatali basiraamu. W'omuwasiza wonna manya nti waliwo ate amateeka amalala gakukwata. Ku byobusikaako tayina, naawe ku byobusika bwe toyina. Kakati awo n'oli okolaba eŋŋumi bwetokota, n'oli okolaba omukyala bwe yeeyambulira baseeka n'abakunamira n'abaga nti baseeka setuganira mmwe mwasoma nnyo naye bassebo. Kakati olwo kyekigaana kubanga tubadde tubeera ffenna. Kakati emaali kyemugaa kyekinene nnyo. Era waliwo sheekhe twali nakasero ku muzikiti bagenda okugaba ebintu. Omukyala bwe bamala obbigaba n'ayingira mu kisenge n'akomawo nga yeeyambudde n'abakunamira naga nti mugaba nnyo nebino mubigabe. Gwabiri omanyi omuntu okukunamira, omuntu omukulu n'akukunamira. Era seka namubuuza mwakola mutya nga mwagwa ku kyokya omuntu omukulu okukunamira kanye nga kinene. N'angamba seeka twamugamba tujja kubigaba olowooza twakalaba abakunama era nga twabigaba. Namugamba nti eyo babinnemye zisaba bintu byakunkunamira onkunamira otya nvaawo buvine ŋŋenda okyaba. Kati mulimu abakyala basobola okukunamira abawalimu nga ye tasobola kukkiriza eshaliya ebigabe ng'ebigabe etya oba mbuye eddiini y'endala nga temumuwa mutya. Kati abawasa mwegendereze nga muwasa, mwegendereze nga muwasa. Waliwo amateeka amalala agamyumyula. Omukyala bw'aba yawukanya eddiini naawe la tawaruthu baina ahli lmillataini. Abantu abalina enzikiriza bbiri nga zaawukana tebasikiraŋŋana. Tofuna ku byabugagga bwe ate naye tafuna ku byabugagga bwe. N'olwekyo ekyo tugwana tukimanye baganda bange abasiraamu abayizi aba university n'ekitiibwa IUIU mugende mukitegeeza abantu buli yenna n'agala okufumbirwa oba okumanya okuwasa omukyala nga si wa ddiini ye akimanye nti tewali kusikiraŋŋana. Okitegedde? Tayibu, ekyokusatu ekikugjamu mu busika ngamba ekisooka kasooba nga gwewatta, ekyokubiri nga mwawukanya eddiini, ekyokusatu arriqa obuddu. Kasooba oli nga bamutwala mu buddu babita ba slaves, oli ali mu buddu bwe baba bagabanya ebyobusika tebamuwa kubanga already ye yennyini talina kyayina, akola buddu w'abantu. Tuyinza kukwata maali yaffe ne tugiwaayo kubanga oyo abeera agenda kukola ki emaali yaffe naye aba agenda giwa bantu balala. Nga tusemberera okufundikira olw'okuba muganda waffe wa radio kati naye ataali ku bunkenke. Alwarithuna min arrijali walwarithuna min annisa. Abasika abasajja n'abasika abakyala. Mu bufunze abasika abakyala bali 10, abasika abasajja bali 15. Naye bonna kamba bafundize mu bantu 5. Bonna kamba bafundize mu bantu 5. Abasika ebiseera ebisinga obusika
butambulira ku bantu abo batano tebatera kusukkawo abafuna ku bintu by'omuntu tebatera kusukkawo bebaluwa taata w'omufu yasooka owokubiri maama w'omufu owokusatu omu ku bafumba ababiri mba ntegeeza kimu ekyo ayinza okuba musajja oba muki oyo namba 3 abasigadde babiri tuweze abantu abataano abaana ab'obulenzi n'abaana ab'obuwala abo abantu bataano oba osomesa faraidhi oba wa biri byonna byogendamu alati masala simanyi almasala ebyo byonna erimu ya masala gy'owulire yeyongerayo mu mirathi almunasakati byonna ebiseera ebisinga tekola byonna togisoma just kugaziya bwongo n'ebiseera ebisinga obusika butambulira kwabo abantu abataano weewunyi ne wembaamu abavuddemu tetwongeramu taata w'omufu abataliiwo tetwongeramu maama w'omufu abataliiwo abaana abasigaddera bagimalawo n'omukyala ne waba ataliiwo ng'omusajja yafa mukyala we ye yasooka nga waliwo baana babulenzi na babuwala tetwongeramu ne bwabera waliwo omwana wa bulenzi yekka nga yasigaddewo emmaali era agitwala ekyo ne kitegeeza ki nti gwe kasita okwata abantu bataano abasika obwo bategedde abantu bataano be basika ngambye taata w'omufu maama w'omufu ahadu zawjaini omu ku bafumba ababiri abaana ab'obulenzi n'abaana abaki ab'obuwala kasita okwata abo oba omaze bafuna kyabo okitegedde ndoza erimu y'olusikolaba asisantuka ku kye bafuna ebeweddeyo kuba ndagayo erimu y'olusika kumanya ani afuna ani atafuna afuna ki bisatu byokka abo bafuna ki maama w'omufu afuna kimu kya mukaaga ku maali ye bw'aba alese obukadde 6 kitegeeza maama we alinako 10 taata w'omufu naye afuna 1/6 kimu kya mukaaga omu ku bafumba ababiri tuteeke waani mukyala manya abakyala be batera okusigala ebiseera ebisinga bo tebatera kufa era obeerawo ng'akutiisatiisa buli kadde bwe tondaze ebintu kati bw'ofiira awo kwegamba ye tafa bannaye mweyagaliza abakyala eva tebafa musajja kati bw'ofiira awo ng'abooluganda siina gwe mmanyi pinika simanyi sekurate biki pinika byonna babisaba kati bw'ofiira awo nakulaga olunyiri lw'abantu abakafa gundi yafa kwegamba nga gwoddako kyategeeza obviously olina kuba nga gwaddako bakumenyedde bonna mikwano gyo gwewasomana basobola bakumenya kati gundi yafa gundi nava accident gundi nagwa mu nnyanja gundi omuliro gumwokya kakati namba 5 mwina kuba gwera kakati mwetegereze kale katugambe omukyala yasigaddewo omukyala bwaba waliwo abaana omukyala afuna kimu kya 8 bwaba tewali baana ng'omufu wadde amufumbirwa talina abaana omukyala afuna 1/4 kimu kya 4 twayibu kati wasigaddewo abaana ab'obulenzi bo bagabana ki emmaali esigaddewo yonna nga tuggyeko ekimu eky'omukaaga ekya taata kimu kya mukaaga ekya maama n'ekimu eky'omunaana eky'omukyala emmaali esigaddewo yonna ebeera y'abaana b'omufu ng'omulenzi afuna 2 omuwala 1 buli kye tugenda okugaba mathala tusigaze obukadde 10 ng'obukadde 10 tubuuza ayina abaana bameka kyayina abawala 3 ayina omulenzi 1 kati omulenzi nga tumubalamu 2 embala ennyangu omulenzi nga tumubalamu aba 2 kati nga ye tumuwa emigabo 2 abawala 1 mu bufunze nti omuwala asobola okufuna obukadde 3 omulenzi aba afuna obukadde 6 buli wonna omuwala wafunira obukadde 3 omuwala afuna meka 15 kubanga abawala era naawe okimanyi ebiseera ebisinga kale sente temuzaagala nnyo temuli beetaavu ba sente nnyo temulina kye muzikozesa nnyo ekyokubiri babalabirira mufumbirwa ekyokusatu osobola okufumbirwa abasajja nga bana nga bonna bafa ng'ogabana kisoboka ono wamugabanako nosabira nofumbira omulala naye naafa nosabira nofumbira omulala naye naafa awo nawo nojja okuŋŋaanya
Kali ne kutatawo wakunga ali ne kutata bakuwenyinja kutata bakuya katono olinde emigabo jejo yonofuna basajja baabo bogenda ofumbirwa nga bosabiddwa be bafa kubanga Allah tayinza kulyazama Allah lidhakari mithlu hadhi al-unthayayn omulenzi afuna emigabo ebiri omuwala afuna mki mugabo gumu mu bufunze in summary ebyobusika ebyobusiramu byebyo kitegeeza kugabana bintu bya mufu ekisooka kitegeeza kusumika muntu kumuteekako ombugo kufulumya lumbe kumukwasa ffumu akusika kw'obusiraamu okusika kw'obusiraamu kubeera kugabana maali ya muntu aba afuludde kitegeezekesa ekyokubiri bani abagabana nti abalina oluganda ku mufu oba abafumba ababiri eyali omuddu taliiwo kati abo be bafuna twayibu bani abatafu biki ebikuleeta okufuna bye byenjogedde biki ebikujjamu obutafuna okuba nti wamutta ekyokubiri okwawukanya ki eddiini ekyokusatu arika nakyo tekiriiwo nnyo okuba nti oli ali mbuddu twayibu bani abasikira omuntu ng'afudde abaana ab'obulenzi abaana ab'obuwala taata maama n'omu ku bafumba babiri twayibu ki ekiba ekisigadde bafuna ki bw'aba musajja nga yasigaddewo afuna kimu kyakuna ng'olwo omukyala yafudde mukkirize mufeeko lwolumu kale muyinza okufaako katono naye nga sikangi nnyo omusajja bw'aba yasigaddewo afuna kimu kyakuna in case nga waliwo abaana bw'aba tewaliwo baana afuna half 1/2 then taata afuna kimu kya mukaaga maama afuna kimu kya mukaaga abaana baba basigaddewo tugaba omulenzi 2 omuwala 1 ebyo byenjogedde byonna kwe kugaba kwa Allah abasiraamu muyina okusiima okugaba kwa Allah kuimplementingibwe mu maka gaffe atasiime kugera kwa Allah neyeekomya emaali y'omufu n'anyaga kyabanyaze akkirize nti akinyaga mu mikono gya Allah lam yubaraku lahu fi Allah talikimutera mu mukisa abaana abamu beekomya ebintu abakyala abamu beekomya ebintu n'abasajja abamu beekomya ebintu abasajja tebatera nnyo kwekomya naye nabo beekomya waliwo mu lunali nsoma kutuba kwotera Afrikana nga waliwo omusajja ali wano mu maaso asumagira nnyo mu kutuba era namwetegeeza kati bwe namweleza ne tufuluma wabweru nangamba seeka as you know natandika oluzunzu as you know omuzikiti guno gusaliramu abakozi kati omanyi kutuba bwerwawo omanyi kati gye tukolera biki kati mba akyanyumiza waliwo yampita wani nanga agamba ki ne mugamba ngamba mbuzuddeyo mu kutuba nangamba oyo ne puradeyo javuge ya green ya mukazi we yeekomya emaali y'abaana yonna owedda kyekimusumagiza mu kutuba ne ngamba wamma kuba kutuba eddakiika 25 kikyendudde waawe nnyo kumbe owedda kimujigija kimuduguda ayina ekiniga wano bakiyita kiniga ng'ayina ekiniga wano afa buli byenjogera kati mulimu abasajja nabo nga bafutubbala ku maali y'abakyala mukyala kasitaafa emaali yonna gifutubbalako tayagala egabibwe nga Allah bwe yagigaba naye Allah subhanahu wa ta'ala mu byobusika zezimu ku mateeka agali mu Qur'an nga Allah yalabula olulabula olutagambika nga buli wamala okugaba alabula buli wamala okugaba alabula okulabula okumu kwe yalabula faridatan min Allah y'emigabo Allah yagigabye inna Allaha kana aliman hakima Allah amanyi nnyo bulungi byakola awalana kati waman yuti'i Allaha wa rasulahu yudkhiluhu jannatin tajri min tahtiha al-anhar ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين ala kati omuntu aliganda bino okuimplementing nga Allah bwe yabigamba bigenda muyingiza omuntu Allah yamaliza ebyobusika mu suratu Nisa geno tunule verse esembayo ye aya esembayo mu suratu Nisa Allah iranga alabula yagamba nti yubayyinu Allahu lakum an tadhillu Allahu akbar Allah abanyonyodde bino byonna muleme kubula tegera bogamba tugende wadi misala jeno atugabire oba obuze boga tugende omukuru w'ekika atugabire oba obuze boga tulonde omusika atugabire oba obuze kwegamba oba tolowooza nti Allah kunyonyola bino yalina ensonga yaga nti yubayyinu Allahu lakum an tadhillu Allah ekimunyonyoza ebyo byonna gwefuna kino ayagala muleme kubula yubayyinu Allahu lakum an tadhillu wallahu bikulli shay'in alim ate Allah buli kintu kyonna akimanyi gwe wali badde otekawo Allah kikola ki akimanyi ne nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam
n'agamba nti inna allaha kad a'ta likulli dhi haqqin haqqahu fala wasiyata lilwarith. Nabbi yagamba nti bannange buli alina omugabo gwafuna ku byobusika Allah ye yamuwa omugabo sinze. N'olwekyo ate omuntu ali mbasika abo toddamu kumulambira nti bwemba nfudde gundi afuna kino ne kino. So mu bufunze ebyo njagadde okubeera nga njogerako gye muli ku bikwatagana n'ebyobusika. Information ebadde ntono naye ate erina amakulu mangi nnyo ku muntu ayagala okusomesa n'okuyiga ebyobusika n'okumanya nti obusiraamu yeddiini etaalekayo kantu konna okuggyako ng'ekannyonnyodde. N'olwekyo ebigambo ebyo nsaba Allah tabaaraka wa taala biteekemu omukisa, naffe abakuŋŋaanya Allah atuwe omukisa mu bulamu bwaffe, ffenna atumalire ebyetaago byaffe, attaase obubi obuli mu bantu betuwangala nabo. Nsaba Allah subhanahu wa taala obulamu bwe tusigaza ku nsi abutufuulire nga bulungi ng'era bwakumutya. Nsaba Allah attaase riba, attaase obwavu n'obukafiiri. Nsaba Allah atuwe jannatu firdawsi al-aala. Abalina obwetaavu muffe abutumalire, abalwadde muffe abeere nga atusuusa, atutte nga tuli bakkiriza. Innahu waliyu dhalika walqadiru alayhi. Wa sallallahu wasallam وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Tubebaza abayizi aba ayu kuba nti mutuwadde atakakisa naffe tubeerako wano nammwe, era kyekimu ku biro ebisinga okubeera ebirungi okusinkana abayizi abali mu kunoonya erimu, era tubagumya nti ebirungi biidhinillahi tabaraka wa taala byonna biri mu maaso. Mugumiikirize ate musabe Allah jabbibawa, kubanga Allah yalina obusobozi ku buli kintu kyonna. Tukakasa tujja kudda omulundi omulala nga tulina akadde akawerako, tubaweeyo n'omukisa okubeera nga bubuuza ebibuuzo ebiwerako inshallah. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu alaihi wa baraka nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Poza ebibuuzo ebiteebereka osobola okisindika ku simu yange eri 0754 48 8888. Kibuuzo ekiteebereka kubanga sekaami yandi buyiwana nga program yo ku radio naye etandise 0754 48 8888. Naam, barakallahu fik. Naam, tweyanziza nnyo tweyanziga mukadde waffe Dr. Adamu Ssenjala. Tunyoleddwa nnyo okubanga obudde butusazeeyo, naye abantu bano babadde bakwesunga nnyo, era nga nkakasa balina bingi nnyo bye bandyagadde okunyumyamukko naawe. Era bwe tugamba nti tubabuuze ki kye baagala, ndowooza bandikugambye obeere wano ekiro kiramba. Naye alhamdulillah kasita otugambye nti waliwo omukisa gw'okudda, nja kubasaba barakallahu bannaye batuwaddeyo omukisa gwa bibuuzo nga 3. Ekibuuzo kyange nze yafa ng'alisikiramu awandiisa abaana bonna nti baana be, kati baana abo bemubaamu abaalutadde 2. Kati bw'amala okufa abaana bano ne bajja nga bagaba emaali ate nabo ne babawa emigabo. Ensonga eyo abagaba emaali omuntu yenna bw'afa ng'alese awandiisa abaana be, ekikulu kiri nti wetugabye emaali abaana abasigadde nga basiraamu betuwa. Wetugabidde emaali buli yenna yakyusa eddiini tafuna. Nolwekyo abo baba bakikola mu bukyamu, baba balyazaamanya emaali yabamulekwa. Okuggyako bano baganda baabwe nga bwe baamala okufuna emigabo gakkirizibwa okubawa, nga ffe tubawadde ku gyaffe, naye omuwalimu nga ye yategeera ebyobusika tasobola kubagabira. Naam, tulabeyo mbawala tugabanye. Ndowooza waliwo omukyala wansi oyo Naam, twagambye nti abasika abakyala bali 10 naye bonna tebasika mulundi gumu. Ekyokulabirako kyenyinza okuwa nti twogedde ku mwana ow'obuwala, kati twogedde ku mwana ow'obuwala yalabiseeko awo ne maama omu ku bafumba 2 omukyala. Tegeeza ku basika abalala wasigaddeyo 8.
omunaana bajjaddi katugeze ono omwana ow'obuwala singa abataliiwo tujja kuleeta omwana omuwala ow'obulenzi ajje mu kifo ekyo senga ono omwana ow'obuwala taliiwo nga mwannyina w'omufu waali gwe sisitawo nga yafudde nze ndi sisitawo brotherwo nze nfudde kati sirese mwana kati nga gwejja waliwo sisita gwe tugatta taata yekka ng'ajja waliwo sisita gwe tugatta maama yekka ng'ajja ekitegedde nolwekyo abo bajja nga bano basookerwako tebaliiwo na barakallahu ndowooza tusooke tumuweeko omukisa oli ojja kusinga inshallah. Waalaikum salaam warahmatullahi. Obusiraamu bwogera ki kugabana emmaali y'omwana aba yazaaliddwa ebweru w'obufumbo nga bagabana maali ya mwana oba omwana okugabana byawukana omwana okugabana mu butuufu nze ekigambo omutima gwange kigutebenkera nakyo era nga kikisinga okubeera ekituufu wallahu alam omwana ow'obwenzi tasika omwana ow'obwenzi tasika talina kubanga nika erina kuba ya halaali omwana alyoka afune so abaana bonna abazaaliddwa ebweru ekyokukola kiri kimu bakadde baabwe babawe nga bakyali balamu muwe era tomuwandiika na baana bo okumusikira nawe tomusikira saidi ya maama we yemusikira lwaki abaana b'obwenzi babakanzekanze nnyo kyemugamba